Spice Diana Kosati ne Fik Farmaker muganda wange beekoze munnange ate ebintu bannange ekibadde mu katambi kibadde kikambwe so nga ate Eddie Kenzo munnange ate ng'ali mu studio mu kufumba oluyimba lwe olwa Loki Palaso ali munnange ate mukakasa wano bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi naye kansooke nkutegeeze nti w'obeera nga tonnaba kulayikinga video ogirayikinge Kosati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba munnange nno ekyabadde mu concert ya Kalole Kasiita wali munnange ate ku Serena kyabadde kikambwe omuyimbi Spice Diana Kosati ne Fik Farmaker babadde batudde wamu naye muganda wange ekibadde mu comment section mu katambi kano ku TikTok kibadde kikambwe abaana munnange ate baagala relationship ya Spice Diana Kosati ne Fik Farmaker ebeewo bagyongeramu munnange ate omuzigo wabula mu katambi kano nga boogezako okulaba engeri gy'abadde beekolamuko ebintu wabula omuyimbi Josted yabadde munnange ate ku stage osoose n'ondabira awo mu katambi banyumiddwa nnyo munnange ate concert era nga ku byembadde ndaba wali omuyimbi Kalole Kasiita yakikubye munnange ate mu concert ye ebadde munnange ate ku Serena bwe kityo bwe kyatambudde eside eyo so nga nkongeddeyoko omuyimbi Eddie Kenzo kaakati nno munnange ng'ali mu studio ng'ali mu kufumba oluyimba luno olwa Loki omusajja yakubye tune erimu munnange ate kye bayita omukwano by the way ke kayimba kw'osobola munnange ate okuweereza omwagalwawo n'agamba nti nno ye bya ddala Katino tugeza mami n'obuuka nayize n'okukola ku media musomesa ebirungi n'embika ebigezo nasoma n'embika tozikisa omukwano gwota kati zinasuze kulota atamanyi kwogera nsunokoka kwatako Loki but so fine, you're so fine. Loki but so fine, you're so fine. I'm looking all over you. Kubanga woli nange wendi ebirala mukwano byaki nalekawo sindiketi bwe nakusula mukula kati notugeza mami n'obuuka nayize n'okukola ku media wasomesa ebirungi n'embiga ebitabo wasola n'embuzi omusajja bwota ona saba mutala leeta womibwa kitamukwata Loki but so fine, you're so fine. I've been looking all over for you, my love. bya ddala ddala so nga nkongeddeyoko omuyimbi Palaso munnange nno avuddeyoko mu katambi kano abaddeko ko wano ng'ali mu kukiringamuko wabula abadde munnange ate n'obubaka bw'abadde ayogera mu katambi kano New enemies abakadde bagonze batandise okunjagala bannange bitandise okumbowa mumpe ku vibe njagala vibe give me a new vibe man new enemies the old ones are starting to love me they are even singing about me anaye mumpe ku vibe njagala bukodyo bupya njagala balabe bapya new enemies taking in new applications for new enemies bannange tutwala application ezabalaba abapya kubanga abakalaba abakadde batandise okunafuwa baweddemu amaanyi batandise okuwaliza bakozesa obukodiyo obulaga nti bitandise okubowa ate nga nze njagala bibenga binyuma mumpe ku vibe new enemies please register yourselves
wano wanmanga ye muyimbi nno munnanga ate Pallaso. Ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati UG naye ng'okoze ekintu kimu kyokka ku subscribinga kw'ossa ate